Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubebaza okulabika nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe kituwa amaanyi n'embavu okwongera okubaweereza nga bwe tweyama okuvaayo kuba torch ku mawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nnyaffe Uganda okusingira ddala kisaawe kya bya bukulembeze, kisaawe kya bya bufuzi ggwanga Uganda n'amawulire amalala oba oli awo naye tutunulayo ne tujja okulabika nti tugeefumiitirizaako. So olunaku olwayo tugenda kuba torch mawulire agasinga okutrendinga wano mu nnyaffe Uganda as of now. President Museveni wakati mu kuba nti ali mu kaweefube alwanyisa obulyake n'obulabbayi mu gavumenti ye nga bwakyeyogerako nti kyaliko. Yavuddeyo n'alonda senior presidential advisor we David Kalemera. Ono David Kalemera nno babonzeewo unity oba akakiiko akayitibwa State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Unity, nga unity eno oba akakiiko kano kagenda kulabika nti kayambako mu kulwanyisa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi. Naye kyasinze okukola amawulire nti omukulu ono gwe yalonze David Kalemera yalabikirako ko mu ssaga z'obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi era ne bamusimba mu maaso g'omulamuzi. Yali ne banne omwali Semanda Ian Paul then ne Kazibwe Ronald ne babasimba mu kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi ng'era omulamuzi eyaguli mu mitambo Lawrence Giduda yaleeta oba oliawo yabasingisa omusango guno ng'obujulizi buvuddeyo obubaluma. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo mukulu ono babawumulizaawo mbagirawo mu kitongole ekya URA naye President Museveni mu kaseera kano oba oliawo gwakomezaawo wakati mu kubanga agamba bannayuganda nti ali mu kaweefube wa kulwanyisa bulyake bukenuzi na bulyabbayi buli bwanguzi. Omuntu gwaleese tezaali rumors wabula n'omusango gwamukka mu vvi gwaleese okulabika nti agezaako okulwanyisa embeera nga bwetambula mu Uganda. Kampala wano Uganda tubadde mu mbeera ya buli bwanguzi ge mawulire kati agatambula mu masiga gonna agakola gavumenti okusingira ddala mu ssiga erya parliamenti eyo okwerumiriza okwesongamu ennwe ku buli bw'enguzi mu bakamishona mu ba MPs ab'enjawulo n'abakozi ba parliamenti bennyini kubadde waggulu nnyo. So wakati mu kuba nti ebintu bibadde bitambulawo bityo President Museveni avuddeyo n'eddoboozi ekkambwe era wakati mu kuvaayo n'eddoboozi ekkambwe yatulagako in fact alina statement gye yakola n'agamba nti wakulwanyisa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayo kooka ejjembe. Era yagamba nti yali abiwulira mu rumors nti ekiri mu parliament eyo kifumba mutoko. Yagamba nti naye yafuna obujulizi oba oliawo obwenkukunala obulaga byonna byabadde awulira mu ŋŋambo. Era twalabanga ekitongole ki CID ekirondo ekinoonyereza ku bumenyi bw'emisango kyayita oba oliawo bammemba ba parliamenti ab'enjawulo bwe baamala ne babasimba mu maaso g'omulamuzi nabwekyo ne babasindika ne Kwalimanda Eruzira. Mu abo mwalimu omubaka omukyala ow'Erwengo Sise Donezia Namujuyo omu ku baalimu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Then n'ababaka abalala basatu aba NRM nabo babasindika mu Kwalimanda Eruzira bakyali eyo bakyagezaako okulabika nti bakola ki babiteba. Mu abo kuliko Yusuf Mutembule ono nno wa Bunyoli East, kwaliko ne Paul Akamba ng'ono wa Busiki County. Era President Museveni wakati mu kuba nti abo baakwatibwa yagamba kati tutandika butandisi naye tetugenda kulabika nti tunyigira muntu yenna ku liiso. Kakati bwe tulaba bakamishona ba parliament era abayigabanya ensimbi nga bagiyita gratuity oba nga bagiyita service award, omwo mwalimu Mathias Mpuuga, mwalimu ne bakamishona abalala ba NRM wakati mu kuba nti baatuula ne speaker ne beegabanya ensimbi eyo. Bantu bangi nnyo baavaayo ne bagamba ssente zino bazeegabidde muteeka ki wakati mu kuba nti munnayuganda abyangatana, amalwaliro temuli ddagala, enguudo mbi okufaako obufi n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Bano abakulu abeegabanya ensimbi y'omuwa omusolo mu mbeera ezifaananako bwe zityo bazeeweeredde mu tteeka ki? Beekwekereza nti parliament yaliko abantu ab'okusiima. Twalaba ba former speaker ab'enjawulo nga Sekandi, Maama Rebecca Etwala Kadaga n'abalala
abaliko ba speaker b'eggwanga bano nno babasiima era ne babawa service award yaabwe yali ya mmotoka. So ne Mathias Mpuuga ne banne nabo bayagezaako okulabika nti beekwekaawo, naye abantu abadiginga deep baavaawo nga bagamba nti ensimbi eno abakulu bagyegabanyiza bweru w'amateeka. Ekyo ne kireetawo nnyo emirerembe wakati mu kuba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bakulemberwa ekibiina ki National Unity Platform baavaayo ne basonga olunwe mu vice president w'ekibiina wano mu Buganda Region Mathias Mpuuga ng'era abadde parliamentary commissioner nti munnange otusiize ekifaananyi ekibi, bw'obanga weenyigidde mu bikolwa ebifaananako bityo vaayo weetondere bannayuganda, vaayo olabike nti weetondera bannayuganda kuba ekibiina kyaffe kowa principles zaakyo era ideas bye tubadde tutunza bannayuganda ekituleetedde ofuna obuwagizi obw'enjawulo mu Uganda yonna, mu koona za Uganda yonna, kulabika nti tubadde tuvumirira ebikolwa ebifaananako we bityo. Wabula bwe kiba nti vice president w'ekibiina ng'era abadde na leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu mu parliament, gwe weenyigidde mu bintu ebyo tetugenda kulabika nti tukunyigira ku liiso. Bwe kibanga ddala kituufu vaayo weetonde, kyaleeta entalo mu bantu abo era twalaba abakulu nga banyiivu nnyo. Mathias Mpuuga abamu kye bagaa nti ensonyi oba yazifuula busungu, n'aleeta banne bano ba Abedi Bwanika ne batandika ate okuvoola president w'ekibiina n'abakulembeze Medadi Lubega Sseggona ng'olulimi lwabwe lukaawo okukira omususa mu mbeera ezifaananako bwe zityo, n'ababaka abalala nga Joyce Baagala. Era Theodore Ssekikubo yavaayoko ng'anoonya mikono abakulu bano bagoba mu kifo ekyo eky'obwa kamisona bwa parliament, era babadde mu kuziika ejjo saidi zeeyo Mubende Kasanda. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agamba nti bannange Theodore Ssekikubo mu kwogera kw'ovuddeyo n'ogamba nti ababaka bange abamu abannuupu bagaanyu sayininga kuba ku kiwandiiko ekyabulako emikono 7 n'egikyamubuzi ng'ate mu bo mulimu n'abannuupu abatasayininga, n'aloopera president w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abantu bomunnange bagaanye okusayininga, kati nze nkole ntya ng'ate tulwanyisa buli bwanguzi buli ake na bulabbayi. President Bobi Wine mu kumwanukula yamugambye munnange nga bwe mulina mu NRM abantu ababi abatali nga ggwe kuba Theodore nkulabira ddala wadde oli wa NRM naye oyimirira ku mazima era otambula ne bannayuganda, naffe eno mwenu UP abantu ab'ekikula bwe kityo tubayina. So munnange ffe amaanyi gali mu bantu era abantu abo tubaloopa mu bantu babatunuulire babeekenneenye abantu bareactinge. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo ng'eggwanga litambula bwe lityo mu buli bw'enguzi, President Museveni yoyo gwe yalonze David Kalemera okumuyambako okulwanyisa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi. Amaloboozi agavudde mu bannayuganda ab'enjawulo ne ba political analysts ab'enjawulo bagamba nti ddala kituufu ekigendererwa kya Mwami Museveni bwe kiba nga kyakulwanyisa nguzi, lwaki aleeta omuntu eyalabikirako mu ssaga zino ez'obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi? Lwaki aleeta omuntu afaananako bw'atyo? Ne bagamba nti President Museveni yandibanga abakwenyakwenya nga bw'ezeebeera enkola ye, nti abantu bangi abeeyolekedde mu kulya ensimbi y'omusolo mu ngeri ya mankwetu, mu ngeri ya buyaayeyayi, azze abongera ebifo eby'enjawulo. Abamu bali ku kabinenti nga bagimuweezi yabakomyawo basaavinga, abakulu nga Bambabazi oba oli awo yaddamu okulabika nti akolagana nabo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ne bano bennyini ba Prime Minister asaavingako kati twamulyako mu ssaga oba oli awo z'amabaati g'abantu b'omwalu wano n'obubuzi bwabwe. Speaker wa Parliament yennyini, abantu bangi nnyo abeenyigira mu mbeera bwe zityo. Abamu ba minisita abaaliko nga Bagoleti Kitutu, ba Agnes Nandutu babasimba mu maaso g'omulamuzi ne babatwalako kwa alimanda, bwe baamala ne babajjayo nga babawadde beyiro era bali mu ggwanga bayinaayina. Kati bwe kiba nti President Museveni agamba nti alwanyisa buli bwanguzi ng'abantu abazze beenyigira mu mbeera ezifaananako bwe zityo baasembeza era akyakolagana nabo, bannayuganda balabanga bagezaako okulabika nti asiba akakookolo ng'ekigendererwa ddala kituufu si kyekiri ku mutima gwe. So ebintu bwe bityo bitambula, amawulire bwe gatyo bwe gatambula wano mu nyaffe Uganda.
mu buli bw'enguzi obukutte ennyo ejjembe ensangi zino bukyase nnyo era ebibuuzo bingi nnyo nti ebikolwa ebifaananako ebityo tunaabigoba tutya mu nnyaffe Uganda, naye okubigoba ndowooza solution esinga okuba ennene kwe kulabika nti bannayuganda musitula amaloboozi, gavumenti bw'eba eremereddwa ne mulenga strategies ku butya bwe munaafuna gavumenti empya enaagezaako okulabika nti erwana obuli bw'enguzi, kuba obuli bw'enguzi buli bwe bubeerawo eggwanga ekyamazima terisobola kkula. Kati kiri eri mmwe bannayuganda okufumiitiriza naki kye mwagala. Mwebale tugobera ku mukutu ogwa Credible Media, Ujjiganja Fadi ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi.